Siri mubi kukikugamba tinze nsingi tuuyanidde n'omutima gw'obutali omu gwe gunsudde mbuyonjo munda lowooza bye njiye ku bantu nga nkozesa amagezi gange mwattu naye okusiima kwabwe banziramu nti gwakusinga nange bwe natuula wansi singa ggwe nawanga byonna n'embiyiwanga bidda mu nju twalijunye ku bantu baffe kaakati ndabuukiridde njagenda nvubenga yonna twekolera omudaala leero gw'otunda omusimbi gwaffe sikulimba muganda wange buntu ensingi tuuyanidde naye nnenya amagezi gange ko n'ekisa ekisukkiridde kaakati ndikutte bweso ettima ndikutte bweso kati ettima ndikutte bweso sikyalina munywanyi ku nsi gwe mpadde obunywanyi bwonna seruganda we twali yonka singa oba nakuyita dda n'ofunako we baabiriira singa kaakati sidaaga kyennaawa ku baana bange anti singa bwe nfuna ettu n'empaayo balye bagejje wiiki ejja ggwe n'ofuna ettu twalijunye ku baana baffe kaakati oba tutegedde tuzibikire obutuli bwonna obunuuna siringi zaffe tuganyulwe mu magezi gaffe. Baganda bange ne bannyinaze, nina ennyiike ndi mwennyamivu nnyo era essaala yange y'olunaku olwaleero nsobola okugamba ekintu kimu nti dear Allah save me from my friends, I can handle my enemies. Netissa obulumi bungi olunaku luno olwaleero era simanyi oba eno ye vidiyo yange esembyeyo ŋŋende mu ntaana. Simanyi oba oliddamu okundaba ku TV yo oba oliddamu okundaba ku ssimu yo kubanga eno ewange si birungi. Nyinza okuba leero lwensembye okulabikirako ku sikuriini yo ŋŋende mu ntaana naye ate at least njagala ŋŋende okugenda mu ntaana. Njagala ntuuka okufa nga ntegeezezzaako mmwe abanywanyi ab'omukago mmwe bannankyukakyuka ku ki ekituufu ekibadde kigenda mu maaso mu bulamu bwange. Omanyi baganda bange ne bannyinaze tujja wano ne tubaweereza naye nga temumanyi bye tuyitamu. Tujja wano ne tulaga nti buli kimu kiyokke mu bulamu bwaffe. Obwongo bwaffe ne tukitwala nti buli free naye obwongo bwange bubadde butabangufu okumala wiiki nnamba. Era ngenza okukiraba nga singa siibagambe kigenda mu maaso mu bulamu bwange nnyinza okufa ne mugamba yeekolera afudde ki? Ani asse yeekolera? Naye ng'ate enfa yange evudde ku omu ku bantu be nneesembereza. Njagala okibategeezaako baganda bange ne bannyinaze nti abantu abasinze okufa mu nkyukakyuka oba baganda baffe abali mu kuvundira mu makomera tebaali bwamulukwe ba NRM. Aba NRM si be babatunda ewa Museveni naye abantu abasinze okufa baatundibwa abo be beesembereza, baatundibwa abo ababali ku lusegere, baatundibwa abo abalimba abantu nti bannankyukakyuka, baatundibwa abantu bannabyewanga ng'akaliga mu nte. Naye njagala okibategeezaako nze yeekolera itongwa ndi musajja mulwanyi, ndi musajja muvumu kubanga ndava mu bigere bya mulwanyi naye era sigenda kudduka basajja nziruke n'akasajja. Nkiddamu nze yeekolera itongwa sigenda kudduka basajja nziruke n'akasajja. Olunaku olwaleero ndi mukambwemu kubanga simanyi oba yeno vidiyo yange egenda sembayo naye sigenda kukkiriza muntu kunteeka mu kakomera. Mu kkomera omanyi singa bakusiba eruzira oba mu kkomera naye ate mu kkomera ly'oluzira gy'obeera oli waliyo obukomera. Singa oddiza omusango munda mu kkomera bakuteeka mu kakomera. Tukkiriziganye tugaane baganda bange ne bannyinaze essaawa eno yeekolera itongwa wammwe ndi mu kkomera naye ate ekkomera lyendimu ery'obuwaŋŋanguse
eryokuba nti sisobola kuddayo mu nsi yange, eryokuba nti sisobola kgenda kuziikanga abantu bange, eryokuba nti sisobola kgendanga mu mikolo gy'ewaffe, eryokuba nti sikyasobola kutuulako na baganda bange, eryokuba nti sikyasobola kubeera n'abamu ku baana bange limmale. Naye ate waliwo ow'oku lusegere ayagala okunteeka mu kakomera, mu kkomera. Njagala obbategeezaako nze yeekolera Itongwa seegulumiza naddala eri abantu abanneetoolodde. Enduulu gye munkubira, omukwano gwe mundaga tegumpagangako kuva ku bantu bange. Era abantu abenneetoolodde wallahi tubeera kimu. Abantu bonna abaali bafunye omukisa ne mbafuula bakwano bange, sibalagangako nti nina enduulu, sibalagangako nti nina emikwano egy'enjawulo, sibalagangako nti mmanyikiddwa, sibalagangako nti bannankyukakyuka abanene bammanyi, nti pulezidenti ne bw'ajja ku live yange seegulumizangako nti Bobi ammanyi, nti gundi ammanyi, nti gundi ammanyi. Era n'abantu b'enkuba bano bakimanyi bulungi nti bammanyi. Ne siddangakaawo ne ŋŋamba nti nzaani ajoonyesa Museveni, nzaani ajoonyesa mutabani we, nzaani gwe banoonya, muŋŋendeko mpola ndi Kabejja, muŋŋendeko mpola ndi Kirimaanyi. Wallahi ya Mungu, amalala n'okwemanya ebyo Allah yali abinsaasidde. Nze yeekolera Itongwa seegulumiza ekimu ku bindeese obuganzi gye muli. Allah yandaba nga sirina malala, sirina kwegulumiza, sirina kukkakkanya muntu yenna. Nze gw'olaba ne bwe mba mbeera naawe mu nnyumba emu, sisobola kugamba nti nze ngula ekyokulya, nze nkiyiriba, yoza ebintu bye tuliiriddeko, longoosa ennyumba, genda okima amazzi ku ttaapu, longoosa ebinaabiro, simula ku ndabirwamu ezo, njalira obuliri, nongooseza ekisenge. Wallahi ya Mungu, nze abaali bafunye omukisa okuntuukirirako bakimanyi nti seegulumiza, era sigabira muntu yenna kirowoozo kyayeekolera yanjooze. Maama atujooga lwakubanga kino, maama atujooga lwakubanga kino. Njagala abalina ku ssimu y'omwana gwe bayita Tonemmo oba muyita owa UG News Online, omwana oyo natambulanga naye Uganda nga ye kameramaani wange, naye wallahi ya Mungu yaŋŋamba yeekolera Itongwa oli wanjawulo. Ntambuddeko n'abantu nga Bakaye, ntambuddeko n'abantu nga Bayichuli, ntambuddeko n'abantu nga baani, naye wallahi ya Mungu yeekolera Itongwa teweegulumiza. Era Tonemmo antenda yonna gy'ali, era naye musabira buwangazi, kubanga ebbanga lye natambula ne Tonemmo owa UG News Online, omwana oyo teyanzikakkanyaako. Bwe namuwa omukwano yanziriza mukwano, teyanziriza bukyayi. Bannange, omukwano gulinganga ebbanja, nti bw'ogenda mu bbanka ne weewolayo akakadde kamu olina okukazza ng'ate mulimu n'amagoba. Gwe mukwano. Bwe nkuwa omukwano, bwe mba nkuweereddeko 80%, nzirizaamu 100%. Tonemmo owa UG News Online, webale ebigambo bye waŋŋamba byannyongera amaanyi n'okwagala okubeera ekyo kyendi, n'okwongeramu nti kyonna Mukama kyanfudde nneme kukkakkanyanga bantu, kubanga takinfudde lwakuba ndi mugezi nnyo, takinfudde lwakuba nze nsaanidde, takinfudde lwakuba ndi mulungi nnyo. Nze gwe mulaba ndi mubi, musajja mubi, era nammwe bennyini ntero kibagamba, naye anfudde lwa kintu kya njawulo kye nnina. Sikkakkanya bantu, seegulumiza, seewanika, sizalawa bantu. Lwaki bino mbibagambye? Wiiki ewedde omu ku bakwano bange be mbadde mpangaala nabo wano
weewaawo nga tubadde tetusula mu nnyumba emu naye ng'akeera wano n'agenda ku mirimu gye n'akola n'oluvannyuma akawungeezi nadda wano ate nga mukwano gwange oyo munnankyukakyuka munnange ekyandeetera okumwesiga kuba nze nabannyonnyola ne mbaga nti nina baganda bange, nina basseŋŋaŋŋe, nina bakkojjange, nina bamaama bange be nnafissaawo, nina baakitange be nnafissaawo, naye ate sibeesiga nnyo kusinga munnankyukakyuka munnange. Kubanga munnankyukakyuka munnange omanyi obulumi bwe tuyitamu, omanyi ennyiike gye tuyitamu, omanyi okuboyaana kwe tuyitamu mu kusindiikiriza omumpembe Yoweri Kaguta Museveni. Kyova olaba nze mu ssaako yange mulimu bannankyukakyuka. Ne bwe nnali nga ndi Kampala baganda bange natyanga obbasemberera si lwakuba bagenda kuntunda naye lwakuba natyanga obbaleetera ebizibu. Naye gwe munnankyukakyuka munnange manya nti watala afiya nga nze. Naye wiiki ewedde omu ku bakwano bange yava wano n'agenda Kampala ng'ekimututte kuteeseganya n'abasajja bamuwe ssente bajje bansaanyeewo, bajje bantemule bankuba amasasi. Njagala kibategeeza era naawe nkikutegeeza munnankyukakyuka munnange eyantunze oba gwe nabyewanga ng'akaliga akaliira mu nte, gwe jjanzi mu nzige. Siri ku gurawundi naye wendi. Nkiddamu, siri ku gurawundi naye nga wendi. Bwe nnekkakkanya gy'oli tekinteeka ku levo yo wadde nga mba neetadde ku levo yo. Nze abantu abansemberera bonna bonna nnwana nnyo twetwale nti tuli ku levo emu kubanga sirina nsonga lwaki nkukkakkanya ate ng'oli mukwano gwange. Kitegeeza nange mba ffala singa nkufuula ffala kubanga baffala batambula n'abaffala. Y'ensonga lwaki nfukamirako twenkanenkane. Singa oba okuba omusajja omumpi akaamanga nze okutamako asobole okuwuliza oba musobole okuwuliziganya obulungi. Y'ensonga lwaki bwe mbeera naawe nzikakkanako. Naye wadde nga nzikakkanako ate nninayo omuntu wange ow'omunda ow'enjawulo. Oyo ow'enjawulo yandeetera okumanya ebigenda mu maaso ku gulaawundi mu Uganda. Wadde nga siri mu Uganda njagala okukutegeezaako buli ekigenda mu maaso nkimanya. Era otegeere nti buli kyokola nkimanya wadde sibeerayo naye njagala okukutegeezaako nti buli kimu nkimanya era nkitegeera bulungi. Bwe mwatuula mmanyiiwo, bye mwayogera nabimanya, omuwendo gwa ssente gwe bakuwadde nagumanya era nga missoni yo ebadde yakuggwa ku lw'omukaaga lwa wiiki eno gye tutandise. Naye njagala okukutegeezaako nze ndi mwana wa mizimu, ndi mwana w'abafu ababiri ate nga nakugamba ndi kitooka oba nsigo ya bijanjaalo. Ensigo y'ebijanjaalo eyo singa ogisimba mu ttaka tefiirayo, emiruka. Nze ne bwe ndifa ne ŋŋenda mu ntaana nja kumiruka. Ate abantu be neesembereza be nnekkakkanyiriza zini okukkakkanira omuntu tonzikakkanya. Bwe mba nkukkakkanidde lwananga nnyo ate nze obutanzikakkanya. Bantu bangi wallahi beegomba okubaako bakwano bange. Bantu bangi abankubira essimu
ng'oluusi oli ku program, oluusi oli bize, oluusi okwataganye ne ŋŋamba nja mukubira oluvannyuma era ne mukubira luvannyuma. Kyokka ng'ate ggwe w'okubira wonna wekkwatira, w'oweerereza message yonna ne wemba mbadde nina bye nkwasaganya wenjiddiramu kubanga onsemberedde simanyi. Nnyinza okuba nga information oba audio gye mbuusizza amaaso eŋŋamba nti bakutte oba yeekolerawo vaawo bagenda kukukwata. Bwe mba nkukakkanidde ate ggwe leka kunzikakkanya. Ssente ze baakuwadde wabadde togenda kujja nabo babadde togenda baleeta. Ne wabadde ogenda pangisa bamafiya b'e Kenya bankuba amasasi nveewo. Panzite. Okunzita si kyekikulu era tekinnuma era tekinkaabya. Naye gw'alina okuparticipatinga mu nfa yange. Gw'alina okwetaba mu magenda gange. Munsi muno ebitukolwako si bikulu. Naye baani abo ababitukozeeko? Njagala obbategeezaako nze ne bwenfa ku lw'omukaaga nga bwe bateeseteese ngenda kgenda mu ntaana nga ndi mumativu nti Uganda yange ngiweereza, ti ensi yange ngiweereza. Sikozesezza bubi maanyi gange kuyiga nti mujja nti ngenda giryanva, naye amaanyi ngakozesezza okulima ate ebinaagasa ekyalo. Mu kyo kyentegeeza sikozesezza bubi following, sikozesezza bubi magezi gange. Siwemulidde ku intaneti, sizzemu egyo misomo gy'abassenga biki, sizzenga kukkakkanya bantu, sizzenga kuwemula, naye nzize kuweereza bantu ensi yange. Era mbadde omuzindaalo ogw'Abannayuganda abatalina kazindaalo. Era Katonda nkozesezza bulungi emirimu gyange. Nsavinze Uganda. I feel like even if I die today, even if I die tomorrow, even if I die on Saturday, as they prepare, I'll be more contented that at least I have served my country at early age. Obuvubuka bwange sibukozesezza kwogera ku mipiira, sibukozesezza kwogera ku betting, sibukozesezza kuwemula, naye ate mbukozesezza okuweereza maama Uganda. Era nja kgenda ndi musanyufu tikyenkoze nkikoze, naye ekigenda okunnuma yoyandiddemu olukwe. Akamwako nakateekamu ku mmere, ensawo zo naziteekamu ku ssente. Gwe mukwano, kyekitegeeza omukwano. Naye lwaki oyagala ngende mu ntaana nga nnyimba akayimba ka Geoffrey Lutaaya kyabatuyambanga maama bakyuka, ebiwundu bafunamu bingi, abalina ekisa bonna bakoowa. Mu kisa kyabwe ge maziga ge bakaba, kigambo kwefuula ekintu kwerabira. Kyova olaba abantu bakyuka. Nze nga nkyali muto nayina endowooza egamba nti omukisa gwange ojja kwesanga teguli mu baganda bange ng'ate guli mu mikwano. Era nga njagala nnyo mikwano gyange, you never know tomorrow. Kuba nze ndi musajja Omuganda atali mugandaganda, amanyi engero za Buganda era amanyi n'olugero olugamba nti bw'osusse emmwanyi. Leero nnyinza okuba nina engalo, nina enduulu, nina following, naye ng'ate enkya yo nze sikkakkanya bantu kuba simanyi kye bali bankya, kubanga nange kamwa koogera nakkakkanyizibwanga okuva obuto. Naye ate olugoye lwe neetungira lwe bayiyeeko amafuta agagenda okunjokya
Sekabwa kenneeyolera ate ke kaagala okunnuma enteega. Mayinja nga tannagewuka yakola oluyimba. Temikwano gy'ofunye ng'okuze ogyesiga nga weegendereza. Tebakuuma byama ate ekirala baba n'enkwe. Enkwe zenge eziri mu bantu baffe. Ankola ebyagamba wa struggle munnange. Agamba munnayuganda munnange. Moso ng'ate muganda munnange tekikoma ku ekyo nga munnabutambala munnange. Gwe ayagala okuntunda gwe yantunze njagala okukutegeezaako nti embuzi lwefa lwemanyibwa nnyiniyo. Akaami akatono emitala wa migga gy'okanyoomera. Oyinza okundaba nga kaayitongwa sina kyendi kaana k'omwavu akaakuzibwa single mother akatalinaako baako akatalinaako banaawolera. Kitongwa tomulabira awo we yakusembereza oba gwe wolowooza nti omumanyidde. Waliyo itongwa wa bannayuganda. Nze sikyali wa famire yange ne mu nfa yange bw'enaaba etuuse nga bw'opulaninga. Tewali kitange gwe nafissaawo agenda kukwata mu nsawo ye ku maziika gange. Tewali muganda wange oba mwannyinaze agenda kukwata mu nsawo ye ku maziika gange. Tewali mu bamama bange be nafissaawo oba mu basenga bange oba mu bajjajjange anaakwata ssente ze ku maziika gange. Ngenda kuziikibwa bannayuganda. Ndabirirwa bannayuganda. Nze nkeera nga simanyi kye ŋŋenda kulya. Ne nkwata essimu ne nkubira maama. Si maama nzaala naye maama eyanzaala obukulu olw'obuweereza bwange. Ne mugamba maama enjala ennuma. Nga mutabani wange kankuweerezeeyo ebiri ofunire omuzzukulu ekyokulya. Maalwa abadde mulwadde nga siina yadde lwataano. Ne ngamba bannayuganda muzzukulu wammwe mulwadde oba omwana wammwe mulwadde. Abo bawulira nga ndi muganda waabwe nabagamba omwana wammwe mulwadde. Abo bawulira nga nze ndi mwana waabwe nabagamba muzzukulu wammwe mulwadde. Bajjanjaba omwana wange nakati bakyamujjanjaba singa aba alwadde. Siri yeekolera wa famire yange naye ndi yeekolera owa bannayuganda. Olunaku lw'oli nsimba mu ttaka ogenda kuba weetaddeko ekikolimo n'abaana bo n'ab'olulyo lwo actually ne bibitakwatako kabe baganda bo ogenda kuba weetaddeko ekikolimo kubanga ebifaananyi byo nabiweereza abamu ku boogezi bannange. Masaaba gy'omatiza abantu gw'omanyi ddala ebyange. Era Masaaba gwe gwe nnonze okubeera omwogezi omukulu azini ku intaneti nga yeekolera afudde. Era Masaaba gwe gwe nnonze okulaga ensi ebifaananyi by'omuntu andiddemu olukwe. Era Masaaba njagala okukutegeezaako nti n'ebifaananyi by'abaana be ŋŋenda bikuweereza. Kubanga emmese weeri olugoye lwo bw'oba ogikuba togamba enkulu yeerulidde obuto tubuleke n'obuto obukubiramu. Era obulaganga ensi n'olulyo lwe tikyalumbuye ebifaananyi ebyo bigenda kukutuukako. ASP Wire ebifaananyi ebyo bigenda kukutuukako. Navazi PTA ebifaananyi ebyo bigenda batuukako. Naye nga ntuusa ku kino mukwano gwange gwe nayagala n'omutima gwange gwonna gwenzimbadde omukwano takomye kyakunziriza bukyayi naye awulira ayagala ŋŋende mu ntaana
awulira sisaanidde anjooze. Nze baganda bange ne bannyina ze nakulira bukojja. Abakyala nammwe mukimanyi. Buli we mufunamu okusowagana ne bataata baffe, mujjawo connection wakati waabwe n'abaana. Ne mwekuliza abaana bammwe oba ne mubatwala mu bannyammwe. Nze gwe mulaba kamwa koogera. Saakulira ku kika oba bujjajja. Nakulira bukojja. Naye siringa apiininga obukojja bwange nti bankuza bubi no, kubanga tebantikka jjinja. Naye najjo Gwange era omuntu atali ku kika. Nze gwe mulaba ebukojja nalangirwanga. Nina kojja wange omu yafa nofa, Allah amusonyiwe ebyamusobako kubanga nange namusonyiwa. Yanangiranga nti sirina kika, bagenda kunziika ku lusalosalo kubanga omwana omujju atalina kika. Tebamuziika ku bijja ebiri maini oba ebyebukojja ku kijja, bamuziika ku lusalosalo. Yaŋŋamba bagenda kunziika ku lusalosalo wali si waffe. Najjo Gwanga nze nayagalwanga nnyo nga waliwo bibamba. Tulina omukola enkuba egenda ttonnya, genda ofuke ku kitimpa gwe mujjwange, ebyo bye bakozesa nze. Yejjute yange ku bukojja ng'ebyo bye bankozesa. Olwo lwe nnina omugaso. Naye nga ne bwe tuba tuzannya omupiira ne bato bannange, bw'okuba omwana endobo oba omwana wa kkojjaawe endobo, bwe baba bakuba bakugamba ono gw'okuba okimanyi nti wano waabwe, gwe wano si wammwe. Jjajja wange omusajja Allah amusaasire ebyamusobako, ajja aluuna kikwako. Waliwo omwana bamuyita Kaloolo, namukuba yanvuma ne mukuba kuba nze nali sinyigirwa mu ttooke era nga sseegombwa, nga tonvuma n'ovaawo nakyo olw'okuba jjajja ali ku sayidi yo. Bwe namukuba jjajja ayita maama wange omugenzi, bonna abasaasire Allah, namuga twala omwana ku kika kye, kirabika ebyekika bimubanja kyova olaba effujjo lingi. Nze nanyoomebwa mu buto. Bagamba nja kuba mubbi, munywi wa njaga, musazi wa nsawo, ngalo bunani, era siribaako na kyembeera mu nsi. Naye lwakuba Katonda talonda balina bisaanyizo, ye alonda bayagadde. Kyova olaba yanjalula mu ggi, n'embeera yitongo abaweereza alyowa. Baŋŋamba bwe ndiba mbadde ekyamaanyi ekisinga, ngenda kuba mutemi wa mbizzi. Naye gakigamba musiraamu, ne gwakigamba yatoola Dashadi. Nze ku kika ewaffe tetuli basiraamu, naye olw'okuba nakulira mu busiraamu, nakulira bukojja, natwala busiraamu era ndi proud musiraamu. Ebanga bwe ndiba ekyamaanyi nnyo, ngenda kubeera mutemi wa mbizzi. Nasaba Allah, nimugamba ai Allah, nfuula omuntu ow'enjawulo, abantu bano bandabeko. Naye nze yakula ajoogebwa, ne wano owulira oyagala onjoogerewo. Weewaawo nnyinza okuba mpewukira mu laatiri gy'oli, olw'okuba ggwe onsemberedde, omanyi teri muzira gye bamuzaala, nabbi tabeera wa kabi gye bamuzaala. Naye bali abamuli ewala be balaba obuzito bwe, nnyinza okuba mpewukira mu laatiri gy'oli, naye ndi muzito eri abandaba. Naye nze yakula anyoomebwa, byonna nga bwe mbibagambye. Ne wano wendi nga ne bwe nfa Uganda emmanya nti nfudde, oyagala onjoogerewo.
nze nina enjogera egamba ti bw'oba wasuba okunjogako nga ndi muto byakusuba era n'akapande ŋŋenda kakubisa nkateeke mu nju yange ti bw'oba wasuba okunjogako nga ndi mwana muto oba myaka gyange egy'obuto egy'ekivubuka byakusuba eno tokkirizibwa kunjogerayo si lwakuba ndi wa kitalo nnyo kubanga nange siri mujoozi si buli kyakulya nti kiriibwa ekyokulya kiriibwa ekyo ekirina okukirya kubanga Omuganda agamba nti gw'omanyi enkyusa gw'omanyi akali amaggwa ke kagamanyi enkyusa ente toyinza ggirya naye ate yo ttimba esobola oggimira buli kyakulya kisobola okuliibwa naye kiriibwa ekyo ekirina okukirya nja kulakira nkutegeezaako ne bwe ndiba mu ntaana nja kulakira by'omanyira bayisa banno togezaako kubimanyira itongwa togezaako kukkakkanya itongwa ate ng'era bwe kinaagenda mu maaso n'ebifaananyi byo mu nnaku ezijja bw'onaaba tonnanzita nsobola obbifulumya weetaddeko akambe k'ekiso buli ludda nga kasala ak'obwogi bw'otta itongwa kakusala kyokka ate ne bw'onaaba olemereddwa ye Museveni ajja kwesalira waakita space nze yeekolera itongwa kaŋŋende